n'obulumi obutagambika. Naye njagala njiweereze eri abo abawagizi b'abayimbi abamu, particularly abawagizi ba Bebe Cool. Mbadde scrollinga ku Facebook nga ndaba abawagizi ba Bebe Cool oba abagagamero n'abamu ku bawagizi ba Lion Skin nga basanyukira enkuba abajjaati gye baakubyemu n'okutulugunya bannayuganda, era nga balaga nti basanyufu nnyo, nga bamu boogera bakinagguka, nga balala boogera bakimba, nga bamu boogeza obutamanya, nga balaga nti ekyatuuse ku bawagizi ba NUP kituufu, mbu be babyenoonyereza. Naye olumu mbeera saagala kubanenya, kubanga ne mu kiraasi mubaamu abaana abasemba, naye ng'ate bo balowooza nti bagezi, era bw'omusanga mu kafunda nga nnyonnyola banne alaga nti byayogera bya kitegeevu. Naye bantu mmwe njagala obubaka buno bujje gye muli, mukimanye nti mu lyato eribbira temubaamu muwanguzi. Ebyo bye museka ne musanyuka nga mulaga nti abaana bano bye bayitamu be babyeno, nga kummwe abamu mukinagguka n'okukinagguka, mbu mugende munoonye emirimu, mugende mukole, muve mu ebyo. Omwana oyo Olivia Katende mukozi nnyo, era nkukakasa nti ewaka yagenze ku vacation. Naye olw'obulumi bw'ensi ye n'okusinziira ensi z'atamu, amanyi butya munnansi bw'ateekeddwa okweyagalira mu nsi ye, era amanyi biki munnansi by'ateekeddwa okufuna nga munnansi, era kye kimulwanyisa okulaba ng'ensi ye etereera, waakiri abaana be beeyagalire mu kubeera abannansi aba Uganda. Naye gwe n'ova eri n'okinagguka olw'okuba bakuwa emitwalo 5, olw'okuba bakuwa emitwalo 10 ne bakusiriwaza, olowooza wamalayo. Njagala okubategeeza abantu mmwe nti temuli bamu ku abo abeeyagalira mu Uganda, era temulifuuka. Bwe tubanga tusobola okulaba eby'obugagga bya BMK atannaweza na myaka 2 mu ttaka nga bitundibwa, then gwani avaayo n'ogamba mbu Kyagulanyi ani yakutuma otulwanirire, mbu Uganda muginunula mugitwalawa. Bantu mmwe olumu tetwagala baanukula na busungu, naye obwongo bwammwe butusindiikiriza. N'osanga omuntu ng'akyasula mu kazigo ka single room oba double room, ng'ekyebbeeyi kyayina ze akawunti za social media, TikTok, Facebook n'ebirala, naye ngadde okwo n'akinagguka. Kati n'otunuulira embuzi ezaagenze eggulu mbu zisomesa bantu ebirungi NRM byekoze. Really? Naye bantu mmwe oyinza okubeera ng'olina obukyayi ku Kyagulanyi, which is understandable. Naye ate ekyo tekikuleetera kukyawa nsi yo n'okutuuka okulowooza nti ebikolwa ebigenda maaso nga bikolebwa abakuumaddembe nti bye bituufu. Nsi ki gy'osangamu abantu abeeyisa ng'abayaayi? Nsi ki gy'osangamu abakuumaddembe nga beeyisa ng'abahuliganizi? Naye n'otunuulira omwogezi w'amagye n'avaayo n'agamba abo tetubamanyi. N'otunuulira minisita n'avaayo n'agamba mbu ab'NUP bakolagana n'abajjaati babakube bafune obululu. Really? Minisita oli munna Uganda? Era okakasa nti ekiseera bwe kiriba kituuse
nga Museveni afunye ennyonyi oba mutabani we nga bayitamu nawe Lozi Seninde oliyitamu n'ogenda oba gwe omuwagizi wa Gagamero oba wa Fangoni embeera bw'eriba etabanguse olowooza bagenda kusosola nti gwe obadde otuwagira kale bantu mmwe mubeereemu amagezi manyi tetusobola bategeeza manyi tetusobola kwogera bigambo bino ne mubiwulira kubanga emitwe gyammwe migumu era mulowooza bye mukola bye bituufu naye olunaku lugenda kukya lumu mujjukire ebigambo byaffe mujja kubijjukira either ng'oli ku kitanda wetaaga kitaawo bamuteekeko eccupa oba nnyoko adde engulu naye abasawo bakukudaalire nga bwe bakudaalidde abaana b'NUP bw'oli baamu amagezi kwolwo olitegeera nti toli part of them. Njagala okusinziira wano okugumya bannayuganda nti no gain without pain. Tulemereko olunaku lumu mukulike eyo ekawempe naye nange leero kanegatte ku Mama Husina kanebaza abaana ba media maturity etandise mu revolution. That is what the media should do. Ngenda kwebaza abaana ba media wadde bangi tebaboogerako. You are doing a great work. Endabisa gye mwalabisizaamu abasajja abo abajja ati nti mwaleese ono omusajja ne mumuforcinga ne mumunyigiriza n'atuuka n'okukkiriza nti mu butuufu abajja ati ba UPDF banoonyeza bye babasula nenga tukimanyi nti bakifeesi. Tulaba leero kifeesi omu atambula media ku media bamuwadde ssente gwe mwasinza okulabisa simanyi Hakimu mbuyenza Hakimu wa boda si yenza Hakimu kigozi wa boda nayo lyafuuka linnya lirina ekikamu Uganda. Atambula TV ku TV ne radio ku radio ng'agenda confirming mbu si yeye ekyo bayita media gayigwe yegwe toyina kyogenda tukakasa oba bagenda kukubaleka bakube abantu bemukuba temugamba tebalina gundi bananga baana ba media. That is the way we should make this revolution. Nabagambe buli sector ina kubeera active wekwata ku nsonga erina okukola ekyo okitegera ekintu ekyo tuli mu kintu kye bayita domestic policy naye kyeki tuleme ki Museveni ono agenda tulemerawa. We have the numbers ku ground ate abantu muyize ekintu kye bayita defiance in domestic policy. The only options ze tulina ziri bbiri esooka demand wetumala okudemand nga kikye tuzaako defiance nga tukozesa ki we are going to demand for our democratic rights. Ezo tugenda zidemandinga buzimandi si kuzisaba Museveni kubanga they are not protected by Museveni's constitution. No, they are protected by international charters. Ezo tuzidemandinga tumugamba akalulu kannalukola kalina kubeera free and fair. Kalina kubeera tetumusaba tumugamba akalulu ako kalina kubeera free and fair. Then we tumala okamala nti tukagala kali free and fair kike tuzaako kugenda kukozesa ekintu kibaita defiance senga akatuwanga sike konga yitukagala kitegeeza ffe bana Uganda tugenda kusituka tugende tukabanje Museveni tumugambe twagala buwanguzi bwa Nalukola. That is how it should be. Mu domestic policy tosuubirayo ku kintu kyonna kyonna tugenda kwegayirira muntu simanyi mugende mu kooti buli kimu tumaze ki exposing anti court system ya Museveni polisi ya Museveni ulaba akanakwedde yagenda mu kooti bagamba batya bagamba oli omusajja yawangudde okitegera kati Nalukola nako kitegeeza nti wona agenda mu kooti era still kooti ejja kusala nga Museveni kubanga judicial system ye waliwo n'omuntu omulala yambuuzizza nti simanyi wetwekalakasa kati tuba tetumenya mateeka teri tteeka lye tuba tumenye nakugambye revolution etambulira mu mateeka abiri. Etteeka erisooka balita democracy, etteeka eryokubiri balita human rights. Democracy is demanded by us, protected by the international charters zetwatandiseeko okitegera. Then human rights it is our right okitegera, it is our right and it has to be activated by us. Fe tulina okudifayinga odds enkyamu amateeka amakyamu international charters zikugamba gajemere ng'okolwa ki oyitira mu human rights mu ddembe eri kuweebwa, but these human rights teziri protected by Museveni oba Museveni's system. No, zino human rights ziri protected by international charters okuli UN charter, human rights charter, okuli Commonwealth charter, okuli ne American foreign policy. Era ono omwami mwabadde ng'ayitira okufuna ssente wataze kuba abantu kibooko mwamulabisizza nnyo ku media ku international scene si ku local scene. Ebifaananyi bye mwasindise byonna bene byabadde bitambula leero ebyalemeseza gy'ati okujja byabadde bigenda ku international scene
nabagambye waliwo constitution. Uganda is a global village. Balina ekyalo kimu kinene bwekiti naye ekyalo kino kirina obwalo bwonna bwonna bagenda basalangako buli kaalo ne bakawa chairman waako era bwe bamala okusayininga kalaako bagamba akaalo kano abantu bano balina kuba mirembe ntiye mirembe bino bagenda batya chairman kwoli ntiye teeka mwe kola constitution eyiyo mogendo fugira abantu naye senga abantu bano batuntuka ne basibanje eddembe lyabwe according ku constitution ene efuga ekyalo kino kyonna kyonna kye tuyita global village abantu bano olina okukola ng'endagaano zino we zigamba nti ye Museveni n'azisayininga kakati ezo ze twagala agoberere zalina okurespectinga okitegera so si kalika constitution yakatoke yakolanga bamukwasa ekyalo kye bayita Uganda no akaalo ke bayita Uganda kubanga nkugambye Uganda yo bagisala ku gwalo ogunene era gwe tuyita global village oguli protected by Commonwealth Charter okitegedde ogwalo guno gwembagambako gwe bayita Uganda gwina poliisi eyago gwina n'amagye agaago naye amagye gano gakola ki gajja kukwata abo ababeera bamenya amateeka ngaye mulaba Museveni leero wagamba nti mumenya amateeka naye ekyalo kino kye tulimu kye bayita global village kirina amagye ne poliisi yaago era amagye gano gakikuuma era gakola Museveni akimanyi nti ebintu bino weebiri abimanyi okitegere ekyo Munnayuganda so baleke kutiisatiisa kati defiance gye mwakoze eyo gye twetaaga kati yatandise tedda mabega temubeera na katengo we tuba tusimbudde agenda kujjanga akole byakola fa aba media tukole ogwaffe n'aba ground mukolo ogwaffe tuddeyo kubamba gambye eno revolution we tuli mputu kujemera buli kimu mputu nesenga tunabigondera ono ye winiye kuba ekyo kyakola kakati nawe abakuleeta jati naffe twade tulina kumuteekako bajjati abaffe kubanga democracy ekyo sikyeggira sikyegamba akalulu kalina kubeera free and fair omuntu alina okutambula n'akola lale kikkirizibwa senga kintu kino kyenjagala mwetegeze ne protest vote wetu weeyina okufaanana bwetyo watugaana okukuba lale nga wetugenda okukuba tugendawo at all odds tugendawo era lale neekuwibwa okitegera ekintu ekyo oba senga atugaana tulina kukola ki tulina kudefyinga ate senga atusindiikiriza ennyo tugenda kwekalakaasa nakugambye mu constitution eziri international under international charters tusigaze etteeka eri Museveni lyabulayo okumenya baliyita democracy lyokka lyeri lyabulayo okumenya senga alimenya gwe munnansi ogenda kudefyinga ebyo ebiragiro byaleese okumenya etteeka lino ogenda kukola otya kwekalakaasa weekalakaasa kitegeeza oli mu kuactivating ekintu kye bayita human rights under international charters ziri protected nakugambye ffe tetwetaaga mmundu tetwetaaga jambia tetwetaaga ffumu but we have to fight for our rights tulina okuzirwanira ng'amateeka g'ekyalo kino kye bayita global village we kigamba kakati twagala Museveni yagamenye alage nti ye wamputu ajja tegera lwaki ICC weeri ajja tegera lwaki UN Security Council weeri okitegera ekintu kino nakugambye tuli mu revolution ekyasinze obwangu nti ffe ate ffe ku bantu twamenye mu jjenje kkalu lwaki senga twabadde tuli bayeekera bammundu wadde ffe ababadde ku butuufu kyovula waliwo ekintu kye bayita peace missions zino za UN eno okujja ebeere protecting aba civilians obutakosebwa wakati w'ebiwayo ebikola ki ebirwanagana peace mission zonna zonna z'owulya z'aba civilian wabula senga kibeera nti wammundu yalumbye ba civilian tebeera peace mission ebeera protection mission balina okuprotectinga bannansi okuva ku muntu ali mu kubakuba mwakirabako Libya bino byenjogera nabagamba mu revolution eno omuntu alina okusomesa ekintu nga nawe example ogikola ki ogirabako mwakiraba mu Libya senga tubadde armed group kyensonga waki Museveni ebbanga lyonna abadde atusibako ogw'obutujju ogw'obuyeekera nagamba mbu tuline emmundu kugezaako kuprovinga ku international community nti banene abanwanyisa badde beefuula ba democrats naye nabo batujju ebyo byabadde atuteekako kyovula akakofiira akaffe ka baleti akayita k'amagye ovula eyafa agiyita kyambalo ky'amagye okitegeera lwaki alina sigino gy'agisindika eri ku baana abamwazikamu okukuuma ekyalo ekyo okitegeera ekintu ekyo okulaga nti tuli ba civilian nti usenga tuba tumulumbye oku exercising democratic rights zaffe ajjayo ki ajjayo mundu kakati kitegeeza bano babeera baze ku peace mission nga we mukirabe Congo peace mission is to protect civilians from getting hurt okitegeera za UN naye kati wobanga government yerumbye ba civilian tebeera peace mission kubeera kutaasa rescue mission ekyo kyatya basituke kubaka abantu 5 olabe fire Nabbanja mwamuulira akyogerako waliwo yaba bagamba abakumamu omuliro mwe munasituka Museveni nakubaka abantu 2 then nga bamukuba Nabbanja kyayogera kituufu just lwako bakireta mu ngeri ya kukakkanya era nga we yakola nga agamba ba colonialist sibe batuwa sente sibe batubezawo kati neze babadde nga bafuna nga beekwese
olaba jeo zilize badenga bafuna nga tetuzimanyi mbumbu simanyi social behaviors ezabavuka eneisa yafe kale mu Uganda babadde bagisasulira milioni 42 eza dola lero ya 13 kakati kubisa milioni 42 ofuna sente mmeka buli mwaka zibadde bamuwa ngizo sente tetuzimanyiko Donald Trump yazikukunuddeyo olaba kunayo zino zetutamanyiko naye ateze tumanyi muna Uganda oyo fala aliyala katita kyatutiisa Museveni aliyala is a block us nabagamba is just a cockroach kakati fe tunayiga defiance netutegera ne democratic rights zaffe netutegera diwe zibera blocked na kye tulina okukola kugambye ekintu kye tulina okukola to defy kwechanga kubuli kimu tetukkiriza kwechanga buli kyakolanga twechanga tujja okyali ajjatuuka apowe senga tuletedde jati ne tutaddayo yabadde ajja kubanga yalina win naye twamulaze nti tuddayo jati yapoye akazi toke tumutaddeko ku media one tumubuuza abajjati bebawa buli jabyegaana mbu tebalina we banampa wengwa era akkiriza era waliwo ne gwe basasudde sente tava ku TV na radio so muna Uganda protest vote is the way to go kalonde kakume kagoberere kabanje period oyo fala agenda kuba awedde twagala asitule mundu ate banna Uganda respect my people it is your minister for foreign affairs back in domestic policy